just bino ebintu bya kisajja kikulu anga ebintu bya Amelia ne Mukonja anange sagala nyoze biyingiramu ebintu byabi balina ebizibu byabi bingi si bizibu bingi owagira Mukonja ogenda ku DNA of course bwabanga amanyi bwaba yenga alowooza nti omwana we lwaki nga tagenda ku DNA Munnayuganda wa ddembe Mukonja nze nkuwagira kikulu kinne wakyo mugende ku DNA omwana wanaavaayo nga wuwongo omulabire wanaavaayo nga sibuko nga musala amagezi kubanga bino ebintu kati ebyatuuka omuntu olina okulondoola akakubo omuntu ate oba wayawukana n'omuntu nga mumanyi waliyo omwana era olina okulondoola n'omanyi oba omwana oba sibuko nani omuntu okuba eri n'akubwatukira omanyi abantu babwatukira oyo talabira mwana tampa buyambi naye ng'ate ye omwana yamukweka nga n'okumulaba ayinza okuba yagamba tayagala kukola kitayagala omulabe so bwabanga byagenda ku DNA then it's okay bagende ku DNA bamanye omwana oba wa Mukonja kubanga si wa Mukonja kino kukigenda kubanga nze ngaalabye abantu awo nze mmanyi baali baagala for a long time oba myaka nga 9 Mukonja agamba myaka 9 I don't know what ebbanga linnalaba ndoza lyaliwera yinza okuba kimera Mukonja alina we yaviiriddeyo n'agamba nti Amelia yamuwola ku ssente ze ekya ssente simanyi kumanyi bino ebintu bya relationship abantu balina engeri gye bahandolingamu ssente ate ssente kyekintu ekyonoona abantu so I don't want to comment about the money nze kyemmanyi kyensinga okwagala ennyo okwongerako kyekyomwana ekya DNA nga bwe kugambe kye balina okukola but ekya ssente simanyi bya ssente zaabwe oba yamuwola aba teyamuwa oba biki but nze ndowooza ssente bwe ziba nga ziri mu mukwano nga ebintu by'okwagalana ne ssente ebiseera ebisinga omukwano okubaawo you just have to forget that you don't need to tolina nnyo kiremerako nnyo kyobaokuba oli wamuwa ssente ate azikuddiza ebiki no ekyo kyerabira n'okivaako mu kaseera kano aka COVID yembeera Amelia gye yandiviiriddeyo ne Mukonja okubanja omwana n'okubanja ssente omanyi buli kimu kyonna ebintu bya relationship birina ebiviirayo bayinza okuba basirisa emyaka mingi bukyabaawukana naye ng'ate essaawa yakyo okuvaayo yeeno it is not about COVID, it's not about anything essaawa eyinza okuba yeeno nga baludde nga maybe emyaka gyetondera bakululana so baba nga bavuddeyo kati maybe it's the right time buli omu ayinza okuba Mukonja ayinza okuba nga naye embeera emunyiga nga akasente kaakaagala kamuyambe obanga alaba maybe bw'anaakozesa opportunity eno ayinza okukafuna nekakola ki nekamuyamba embeera bwetyo nze ebiseera ebisinga bwembeera n'omuntu mu relationship sitera nnyo kuddamu saagala nnyo mbeera zakwewola mu muntu because bimanyi nnyo olumu okutabula ssente abasajja ffe tuba tulowooza nti omukazi bakuwa ssente abatakuwoze oba abakuyambyeko nga gwe bootera omuyamba ate obeera ogamba oyinza omwewolako ssente n'ogamba nti ejja zimusasula n'okuzimusasula n'olaba nga kyagala okubeera ekizibu oba okitegeera oba oyagala ozimusasula naye ng'ate projects zemwagala okukola endala nazo nnyingi ne mukyalawo oba tusooke tukole kino bezinabayinza kuwa oba tukole kino bezinabayinza kuwa so nekigenda ng'olaba kigenda kyeyongerayo kati omukyala naye atuuka ekisaanga naye naayinza okuba tayagala naye ng'ate oba oli awo oyinza okuba obaddeko kati oyinza okwesanga ng'oba mwakola ekivulu kati genda Mukonja mwakola ebivu mukyala mpayo $2 3 n'oteeka mu kivulu nekisa noganja kuba ku kiddako n'ekiddako nekisa kati ate ekiddako ne mufuna nogamba omanyi tufunye tusooke tugule ploti wali oba okitegeera naye ng'ebbanja toligyewo kati ne mugula ploti nga yammwe oba okitegeera kati ebintu ebyo tebiba birungi ate kirungi nnyo baire n'omuntu nti oba wewoze ku mukyala wo ssente obanga ozimuggyeko n'ozimuddiza naye ayongera okuba nga akuba trust waffe gy'oli baire ekintu ekizimba amaka abantu okubeera obulungi n'okubeera bonna ebbanga lyonna ye trust ya ssente ate n'ekirala omuntu wemba nga muteeka ssente mu shows oba kati nga mu showbiz olina mukyalawo nti bw'okola show baffe twateranga okukola ebivulu tukola ebivulu onaaleeta 2 onaaleeta 2 onaaleeta 3 oba 5 then ekivulu bwe kiggwa nga musooka mujjako ze mwataddemu wazi musunyo sooka ozijja nti $5 million zizino zitwataddemu buli omu ng'akwatako ezize then ezisigaddewo nga mugaba n'amagobaso ekyo kirala kuba nti si kyencouraginga nnyo mu bantu abatalina trust mu bufumbo si encouraginga nnyo bantu kwewola
kubagalwa baabwe kubanga abasajja abasinga obuli tebaagala sasula bakazi baabwe. Abakazi mubuuke kati nammwe abasajja bwe omanyi nti mukazi w'omuwola ssente ng'ozimuwa wandiika saamuya ntya munnaaye mukyala wange omulungi ennyo Fiona nkuwoze emitwalo 2 oba miliyoni 2 nzikuwadde zino ojja zinzirizawo wati nga musayininga oba ne evidence enaawo bwe mwawukana mbwa buli omu n'akwata kage kyangu nnyo okubanja ssente zo kuba bw'ogenda n'endagaano bwetyo mu kkooti omuntu akusasula. Kati Mukunja waba alina ekiraga nti no ssente zazibanja nga alina endagaano it's fine asobola okukijjayo ngaba nayimuze mpaakange byebyomukwano byaggwaawo kati njagala ssente zange bwana zikuwola mu mateeka oba okitegeera. So mu mbeera bwetyo abakyala kyembasaba twebeereremu tubeere bagezi nnyo ku kintu kya ssente ate ekya ssente kireme tutabula maka tujje laavu mu ssente. Kyemuva mulaba nti nno abantu bizinensi zifa nnyo lwakukwata baaluganda ne babateeka mu